Kaireku. Right about now, ni mwana muwala, the beautiful one. My goodness, she's a diva. She's a performer. Oh my God. How are you, Carol Nantongo? I'm fine. How are you? Nange, you're looking stunning. You're smart. Thank you. You're glamorous. Thank you. Who are you wearing? K's Divo collection, yeah. Okay. Is that person a Ugandan? Because you look like an American. Really? Yes. Thank you. Nicki Minaj. Tulina abana balina talent bakola buli kimu buli kyoyagala bachukua. So how are you feeling? How have you found the concert? Concert ya Tears of Women ojirabote? Of course I'm so happy because Catherine akoze ekintu then abantu ne bajja ne bamusupportinga because omuyimbi yenna mumodeza mumusupportize nakola concert ne mwattendinga. Of course tuba tuli basanyufu. Omaze kikuba ku stage wetwogerera? Yeah, kubanga bwe maze then Catherine naddako. Naddako omulundi ogwokubiri. Yes. Owange. Ebitambula mu Golden Band tuba tubiwulira simanyi bwategwe simanyi bali kukola biche simanyi olivaamu biki olugamba lugenda lutingana munnange kati bwe tuba tuguddeko wano gwa balina tubuulira kye kigenda mu maaso side mbumbu simanyi bali kugoba simanyi bagalovemu nange tuba twebuuza gwa balina kitubuulira ndo ndi mu bandi nkyalimu mpaka wenegamba nti oba tugiwumuza oba mpaka wenagamba nti Carol bandi njikoye kanjivemu. For now, nchallenge. Ebyomwami. Ebyomwami. Mwami biri. Are you taking or you are just there? Anchali sinaba kunonya ate siri mkwagala kunonya but I'm okay. Yeah. You're just fine. I'm fine. Wama mbugo amecha Kenzo nerema amecha remote supporting. Omukazi yenna kati. Omuyimbi you never know na wechinzo kutukako. You never know. Omukazi katika rema bwe yasaze onagamba njagala ono omusajja kitegeeza nagenzo kyogera nga atuuse ku nzikiriziganya n'omutima gwe kitegeeza omukazi bwe yagambye kanve mu bufumbo ngende wano kitegeeza alina ensonga ze zitwakola ki ebiseera ebisinga abakyala wagamba kannobe oba kangende ewalala abama thank you kati ayinza okuba alina ensonga ze bw'aba asanyusa mutima gwe then I go with that. Kale, Munange, I think you've been inspired by this concert. Tulindirire di Carol Nantongo. When are you giving us a mega concert? Please. Njakola concert kasita bayongera okunsapoting njakola concert. Very soon. Very soon wembanga ngana banga ntuse kansoke nkole mpola. Sofa nenyimba 10 kanyongero kalenga 3 tukigali. Any new projects? Yeah. Puwa katubaddeko. Puwa yaliko tukuba sirwana mwana. Okimanyi. Nanga mwana tusirwana afadhali nkuloga. Ebiseera ennaku ze tukyalwanira nnyo basajja kati nganze Carol sisobola otegera bwe ndaba nga asusse nga nkola lwe maki yakoze. Tuli miyembe. So any new projects? Yeah, very soon tugenda kuba releasing oluyimba olulala very soon. Ndozanga wiiki emu eno. Tulina betuli mu kusortinga out bigwe tutoluyimba. Abasoga bakwenda ino. Say hi to everyone watching Baba TV. Hello Baba TV, I love you so much. Thank you for watching Baba TV. This is Carol Nantongo. Thanks for loving me. Ate mweyongere nnyo. Yes, that is Carol Nantongo. You've had it all from her. It is your number one Patian Mall show. Anti Ngabo Chidi, Tuliwaneno ku Serena Hotel. It is the Tears of the Woman concert. Yamwana muwala Catherine kusasida. Onokolwa lero bembi banji na bali kwemba. Obabo ine kumisa chisema kula chikubia Ronald Mayinja. Ayembye. Ateranga wenkobya nti omugeni omukulu owasheno ni mwene mu baba waife president wa Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Nitakubanga nongera kukutusa ku bingi no kamala ebiri kujja maiso waneno ku Serena Hotel. Otavao.